Genda kanyange empapula gyeziri. Gyeziri ani akusindiseewo. Magenda tetukirizibwa gaba mpapula gavumenti ekkiriza. Abanyenyini bagambe beetuukire bajje awo wenyini bali kwazirundi naye ffe netukirizibwa. Kamera nyagirese wala. Ng'essimu yalina okubikolawo. Asooka okwata engoye ezo ziri 13. Zonna engoye awamu ziri 250. Zemwakabalako 250. ziri emigogo tulye nga tetwakabala oba peya nkaga mu banange engulika ayagala okukuba mu ndongo those are shoes on and back. Nkaga musatu n'ensanvu afande okoya nyo bakusikire ku maji
kwata akazindaalo kano. Kwata nti. Nedda yogera. Linda kateeke wano bw'oli. Kateeka mu kutuuka. Teekemu weeki. Wanji? Kati zino teeke lizo mazo kubona. Wanji? Waikundi ekisumuluzo. Bane bile byobuwangwa yabadde atulogerako biriwa. Byafudde byagenze nabyo why this thing such a woman abantu amu baki ali ngogenda kubango bakakana obo ino Zo kave katono. kali kwata Bayo rede bakwata. Wale no bugala. anga tomubale 344 Manai. Akirije waka solo. Ndako nange ndabe kujambiye. Ndeka jiwa mukulu olinze mu jikwata. Jiwanike muko. Haji babu binani. Atoli wa. Ndagala mu kapangisa singulu mu boyagaza chegari yomo. Asibe mbino. Leo mtugwe chaja. Nuchikomyewo kuba tuyaga. USB. Ante bibye neba mutwala nekati kwebyo bimwe bibadde ebibye balabiro nibambata n'ebintu byabo ndaba byonna babikoze mu kyanganyiko. Erinnya ly'oggwanga Mwanguzi David kone emyaka emeka bino ebintu obadde obibba otya bintu byange sibino bintu byange sibidde kati lweba bibyo lwaki babitwala balina gye basanze nakyo kati bye bakusanze nayo badde obijjeewa yadde yabintu nga bikuteresa ddi interesako sajju wali nga waliwo omukazi agambye alinamu ekintu kyekyabula simumanyi wangi simumanyi oyo amanya agange nze sekyajjaawo ani sekyajjaawo bangalya mu kisimu
abantu abo bamaze obudde nga batutigonya naye nga tuba tuliikinga okubategeera tuyinza mmala gajja kuba tuliikinga tunnamanya kubategeera nze bakanzi beefunda bbiri naye mu bintu bye tuzudde mulimu ebintu byange nane ebisiti nziina omulundi banzibye ennaku z'omwezi nga lumu ekiro ekyakeeseza nga lumu omwezi ogw'omunaana era ne bye tubisanzeemu n'ebyomwezi gw'okubiri era mu guno omwaka engato n'ebirala tubisanzeemu abatuuze obuzibu abantu abafu oba abazadde abalina abaana abatayagala bagambako abaana abaffe be batudde teri mwana ava kibuli ajjabbe kisimu oba ajjabbe ekatooke wabula abadde ne luumu nga mwateeka ebyo byonna ebintu tuliddeko ku mutuuze omu ng'agamba nti alina ne pikipiki ki enzige omutuuze ono era kisimu eri mu kinaana wansi bamugobe bamukwata n'emmotoka ya sukaali n'ebitanda n'entebe era kyekiro era ali kisimu era gwe muze gwe wabula nti tutegere nti LCA Maganjo yamugoba mu zooni yaabwe olw'embeera eyo y'obudde wabula nti eyalipootinga nga yabulwako ebintu bye akwate diferensi oba akwate kyonna ekirago obukakafu ebintu bigera ku poliisi ekatooke wabula nti fengaffe omuntu akola afuna kitono atakola n'afuna kinene kula mukama wange wabula ndowooza obuzibu obuliwo nebaza sooka kwebaza LCA Maganjo omulimu gwe yakola yo we yalabanga muntu mukyamu nemummamu ekifo era nebaza ne defense we Maganjo ne vice we ne chairman we wabula nti ekisimu mbadde nsaba buli mupangisa ng'olina omupangisa ng'omuyingiza mu nnyumba genda kwerosya chairman lwani ya Jofre omutegeeze kikuba kino chairman lwani abali takimanyi era singa yali akimanyi sisuubira nti yalikiriza omuntu omubbi mu kitundu kye ebyensanzeemu TV mweri engatto zirabyemu ako ne flasika zirabyemu n'amabinika ne kosisaidi n'agamba byo biddeyo mu nnyumba ebirala batugambye ebiri ku poliisi Maganjo tulinda tulabe omubaamu ebirala nga bikyali ebyange era buli kyange era kitwala kuba ennyumba bamenya nnyumba yona ne batwala ennyumba bamenye nalisigaza mu kitanda na mufaliso okubanduza diferensi ogirabe babba ne bali kumpi kati mukubba nzera enaku z'omwezi nga lumu ogw'omunaana ebintu ebimu bye tusanzeemu ebanzibye mu nnyumba nasigaza mufaliso na kitanda nantebe ebisigadde byonna gabyeze naye tugenda obudde buno kuba tewanaita nnaku ziwera 3 wadde bbiri banzibye bansula muzimu ekisimu naye we banzibye nina nendipooti nga nensaza layini kati abo omukisa egujjidde nze kennyini nemutuliikinga netandika okukubira abantu amasimu netujja netusalako amaze okufuna information nandaba oba wempita wennyini wenazimba wenange wempita wennyini wowo omupangisa naye wempisewo ku makyanga ndaba embeera njawufu kuya bulijjo neŋŋamba omutima ne gwesika neŋŋamba bano abantu bano sibe balina ebintu byaffe okuteekawo embeera okulaba nga tujja twaza twaba mulimu ebintu byaffe naye yenna ali eyo anaalaba ensonga eno gweneekwatibwako nga baamubba mu mwaka guno nga baamubba ekintu kyonna ajje ku poliisi ekatooke tututte ruumu namba tugitisse omuntu agenda bisangayo erinnya sekyajjaawo yamanyikibyo gwe lwaki oli wano wangi walayi ababbi batuyisisa buli mwana batya ababbi batwaluna engoye ku waya kati nengereza alinga yasuubula mu owino byonna amasimu bikiraba amativi nawafiiriza mubadde mumumanyi mumumanyi oyo mulaba bulabi mwana nga yasala byakabi erinnya wakuyisana erinnya lyo ate agaga amazaale lyeryo lyenyagatuma yanze mami mase yogera lwomanyi luzongo ebyogere waliwo abaluwulira kyekiro erinnya lyo Masaani Namuya Mase
Ekitundu kyaffe obubbi bususse obungi ate batumenya ku makya batutwala abaana ku ssomero ne bajja ne bamenya enju ne batwala buli kimu obubbi bungi nnyo katwetagamu ka security tukooye otubba naye olaba bba neggi ne bakuba n'amagi tukooye kati oyo omuvubuka mubadde mumumanyi omuvubuka atwale tumulaba bulabi nga onalaba omuntu ayita kuki ku kkubo ne kuba tumanya buli omu alina omuzeego naye kitumazeemu amaanyi nti amubbi kyekitumazeemu amaanyi naye nga twali tumulaba bulabi nga onalaba omutuuze munno erinnya lyo amanya gange nze namatafulago Uwe Justin olaba biriwo olaba kale Justin obubbi bwe busukulu mu kitundu ky'akafunzo wano Kisumu obuka munafu abadde nga mubbi nnyo kale kuba mu nsonga ebintu byalina bisukuluma emirimu gy'abadde akola ebyangamanya nsigala nze Damascus kati biki bye bamukutte nabyo gwe byolabyeko nze mpuliddeko bulizi bamuzizokyuse wano eno nga bagambye nti bamukutte ne TV nga zisibye mu mufaliso ng'ali kukola zitunda n'omuguzi nga bamukwata kitegeera bakukona mpaka ku poliisi nga bava mukomyawo ogulawo ennyumba balabe ebintu byabadde asibye okuba ogulawo ennyumba asangamu ebintu ebiranaboye ebiki abadde abba buli kimu kale kati mu ekitundu kyammwe obubbi buli butya bubadde buli samawo naye jasiti kati tubagyemu kono bujja kuba bitegeera alaika abadde tugumya okusinga erinnya lyaffe buli eri Damasco buzibu ki obuli mu kitundu kyammwe bannaye tukooye ababbi luli twakwata ow'engoye ng'atwanula enkoko ku kyalo bazimazeeko kati wuno TV mifaliso bannaye tukooye ababbi security ewaffe ebeere gguluggulu tebaagala kukola buli kimu bateebereza mu kukola ki mukubba oli gyagenda amenyekere munnange n'apoota n'akima amazzi ne bamuwa nusu 10 yaba ayagala byaki yabwereere bannange byafungula nfumi tatubikooye bakole erinnya lyo erinnya lyange bamputa Nakimuli ene ekisimu tukooye obubbi tusanze obubbi ene waffe banyugunya abantu batubba buli kimu enkoko yange bagibbanga ebiika abagirya saawa zino ndi mu bulumi lwa nkoko yange tukooye ababbi tumulabye leero twajja kiro neyeebaka manyi mukazi we yekka ati awo ffe tetumumanyi twewuunyisa okulaba bino byonna n'essukaali n'amagi ebyo mukama wa Kutesa Aleni bajanga omulira atodduka wama jaja abavubuka oyinza bakubiriza kigwe ngabo wanyi mama adi bansi joine oli abavubuka Ese DVD ile wali bullet nakazenda akala amanya nze Salongo Kigundi Yusufu ndi mutuze w'emmawu ndi mu maganjo mutuze waffe ono Sozi Deriki kitutakabanga mmawu ebbibwa buli lunaku bamenya ennyumba bateega abantu babakuba obutayimbwa ku makya nga bagenda okukola so tuludde ng'omutuuze ono tumwekengera ffe ng'abatuuze ne twekolamu omulimu tumuteekako bambega kubanga tuludde ng'aleeta abantu nga babalaba batika ebintu nga bigenda
baneiba netutandika okufunamu obweraliikivu ntugambe ono aleeta emmotoka ne zitikka amativi mafiriji tutuuse twagala tuteekewo kombeka mpaka olwaleero bwe tulabye ng'aleeta abagenda okutikka abagagga babajja okugula emmaali gy'ababye mu batuuze netwekolamu netugamba akwatibwawo nyini tavaawo netukomuniketi nga ku poliisi netubagamba mubeere stede ekyazireese zigenda okutikka era bagenza okumukwata ng'omufaliso gwazinze mulimu TV3 zebande basomesa batwale newuufa nga muyeri so ffe ngaabatuuze twasazeewo netukola okunoonyereza kwaffe netuteega kubanga wano tuli ku nsalo y'Amaganjo B tuli ku nsalo y'Amaganjo B ne Katooke n'Ekisimu betusalagana kati wano wetuli Katooke yetwalawo naye nga olwokuba tuli ku muguukiriro ku borderline tubadde tujja tumufollowing era abantu bonna bakoze omulimu gw'okukwata omuntu ono Amaganjo B nga tulina obuzibu nti ababbi bonna bava mu Katooke ne basala nga bayita mu kasenyi kano ne bagwa mu Maganjo B bamala okunyaga Maganjo B ne bakulosinga ne baddawa e Katooke era tuteekateeka okuba olukuŋŋaana ng'ab'emmawo twekolemu omulimu okulaba nti tuziyiza obubbi kibadde kitususse era omulimu tutandise kati mubbi yenna waali mu kitundu mu Maganjo B omulimu tugenda gwekolera ab'ebyokwerinda bajja nga kujja nga bwe bazze kati nga tumaze omumukwata tumubawe otunulira ebintu ebisangiddwawo bunti obirabo n'akabinja kanene nnyo kati ye engeri gyali ku borderline wano bwasinziira n'ayita bali najja abegamu n'atusibamu ng'abega n'okuleeta ekirabo ajja ne bamenya abatuuze era olwedda addaze ne ttiimu ye nayo ekwatiddwa ebaddeze okutikka ebintu byabadde yabbi ekiro erinnya Ndesalongo Kigundu Yusufu Kijambu Ali Mubiru ani Kijambu Ali Mubiru defense wa Kisimu omulenzi ono tumukutte oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya ku bintu byabwe banneyiba ebibbiddwa ne bajja nga balondoola naye ekyomuguzo mu bintu omu yabadde gwe bakutteko n'ebintu yasobodde okusimatuka nadduka omu ne tumufuna ne tumulondoola paka awaka watuleese ne tusanga ebintu ebibi obubbi bungi nnyo ate nga tukisa ku botaagala kukola naye omulenzi ono omuze gwe kirabika gwo obanga ngambe nti muzaale kubanga mukwato gwokubiri ku bintu ebisinga ne wano bye nasooka okumukwatirako era n'atwalibwa ku poliisi n'agenda ne mu kkooti mbadde simanyanga nti yadda ti ne mu kitundu mwali kati obubbi bw'abavubuka abavubuka bo babbi era obuzibu tebaagala kukola nsooka kukubiriza batuuze bwe tukwata omubbi ng'ono n'ebintu nga mulimu ekikyo genda ku poliisi okole statement genda mu kkooti ow'obujulizi omusibali asobole okuvunaanibwa kubanga obuzibu bwe tulina bwe bwaffe abatuuze otumala okukwata omubbi ntuteka ku poliisi teri mutuuze ayagala kugendayo omuntu n'agenda mu kkooti wagenda okuyitawo emyezi 2 nga bamutadde akumyewo kati nensaba abalamuzi wamu n'ekitongole ekya poliisi okutuyamba ennyo ku muntu ng'oyo akwatiddwa emirundi egisukka mu gumu okubanga batuyamba okumunyweza era kubanga bafuba okulaba nga banoonya abajulizi bamuweeko obujulizi agende mu kkooti asibwe omuvubuka oyo ani omuvubuka amanya agasinga okukwata lasita erinnya erimanyikiddwa kubanga era n'ebiviri byobulabi erinnya erimanyikiddwa ennyo erinnya ogambye ani Kijambu Ali Mubiru defense wa Kisimu